Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Ngechibuga chigira ndoza mukagono. Yes, but I wonder how Kenya had stockpiled those masks. Abachina never swallow. Kakati today you are rushing to Kenya. Don't you for our international relations? Never going to one of the reasons the achievements of Museveni rejuvenating Uganda's image. Kumulembe kwa Obote. Moya kwati nsawuza sukali 10 nazikanyuke Busia bana Uganda ne bazirwanira mwinaga nti if I knew where there was peace I would buy it for Uganda. Museveni agenda okujja wano nga ava Kenya amatati bagala bako ngalimu ebyakiragana n'ekyenvu amataga Kenya agatafu ga kampuni ya Kinyata iyo kampuni ya Kinyata yigakola kakati Museveni nga basinki sumu purpose to serve Uganda okutuyamba kakati Museveni nateeka ugundi we are now rushing for Kenya for oxygen fe wafete wali ne president bakulembera nabo yetwala batino bajega nti president yayimirira n'agamba Diana nakugamba ki Diana n'agamba nti amateeka mu procurement game that is stupidity. Why amateeka kati gakyuse oxygen najja the same law era mugajjidde bano bakola akavuyo kati akavuyo ko oxygen baabala Museveni nti agenda kwewola sente era nze mpawulira kandi predict nze sibagamba nti akawuka tekaliiwo akawuka weekali kanji naye akawuka bakakoleddemu akabadi nga bwe bakola mu nzige nga bwe bazze bakola buli kimu kakati akawuka kano okuva Museveni yaleese sente zeyewoze ebweru nze nkuga nti abaana bange basawo mukimanyi nti amalwaliro kati n'ebitanda gyebiri kasita sente zazibadayana ne bazanya akabadi kuba bamanyi Museveni musajja mukulu Museveni musajja mukulu okulaba ku TV gundi afudde kasita afudde nga badayana bazina amazina nga badayana bazina amazina nga bazina amazina kati sente zazze nawulidde nti omuwendo gutandise ye nkugambye some hospitals are empty, the beds are there. Bakoze akabadi kaabwe kakati COVID yayita bufeeze ezezi esooka Museveni yagituwonya ey'okubiri ne bagizanyiramu kati eyokusatu ejja batwala nabagambye Museveni tayinza kukkiriza nabagambye nti COVID kaloolo kajja enkoko ku magi kabusa Sseggwanga mu bire kasitula Ssekoko Muswati abantu bewa bamukkiriza dawasa buli mwaka naye Muswati amanyiddwa gyali yetuse ne bakazi be baagala kulonda. Why? Yasuspendinga ne gundi president ya African Union bamutume wa Muswati ne bamugamba nti gwe ngeewammwe waliyo bakabaka gandi talk to Muswati aswazaaki kubanga mu Africa munsi yonna ba kings be basooka okugera mu African Union Muswati atambula n'abasajja be abambadde obukete ne mu winter ne balanya logologologo Muswati logologologo Muswati logologologo Muswati bambala rukabire yenga ayina ennyonyi namba ali ku bakazi ettama liri bweri kakati president bamutuma owafono genda oyogere naye for you know kings wamu yina ba traditional leaders, how do you deal with them? Gundi namugamba oyo gundi Muswati nti nange sibyagala ne maama wange omanyi mu Bwakabaka bwaba gundi abo agenda okuzaala kabaka amuzaala bwoku era bwafuna olubuto olutaddamu kulaba bba. No, the intention is
nti kabaka azaalibwa bw'omu alabire bano banna abangi ab'abakazi abalala bw'azaalibwa ne baganda be kakati gundi Queen Mother aba ne influence nene nnyo ku mwana we. Ekyokubiri olw'okuba bazaala nnyo gundi Swaziland erina abantu obukadde abantu obukadde 120 emitwalo 9 balangira na Bambejja almost half Bambejja na balangira naye kasa covid yazze ne batandika okwebojja era nabagambye nti mwaka gwa 58 mu Uganda kyalimu abasajja bekalakasa ne bocha embuga z'amagombola balonda olukiiko lwa Buganda nga balwerondera Muteesa ne bamugamba twekalakasa gwe onywa wisiki Muteesa naga nti musindika abantu basatu mufuuze mu lubiri sina wisiki kyekiri Swaziland nti ezo riots number 8 number 9 people were going through problems because you must understand the Second World War had ended in 1945 kakati obwava ensi yonna yali njavu to the extent mumukimanyi nti Uganda yawola Bungereza paundi emitwalo 45 anti mu Second World War era okutusasula bakola emmeri gye bayita Uganda yalwana ne Falkland. Buganda yawola Bungereza paundi emitwalo 10 mu Second World War. Era baali batusasula ne batuwa ekisaawe kyaki ekyewankulukuku kyali kigenda kuzimbibwa bulungi nnyo ne batuwa kino ekyennakivubo Muteesa tumanya gondi World War II War Memorial. Kakati ekisaawe ekyewankulukuku kyali badde kirungi nnyo abafere abaali emmengo ne baga tutayita tutya omupiira nga kabaka asula bweru ne bakibiramu kino ekirankani ekisakaate ekyo kyolabe ekyamatafaali mwe babbira sente abafere b'emmengo bazze eggulu ne bazimba ekyo kisakaate ababbi abafere abaali emmengo 1945 anamuga ng'era emmengo bakiwala bimale gye bali bo baali teboogerwa fe tubakubye ne tuboogeza nga teboogerwako alabe kabaka mukamu omanyi nti balina amateeka g'ensi nga bw'ovuma kabaka Katikkiro bakusiba emyezi 6 ewanjabule anti ekkomera ly'ewanjabule lyali liri wano ewa Kisekka ewanjabule emyezi 6 avumye kabaka avumye Katikkiro bano tubawuba bubi ne badduka tebanyega bayanukula nga omwongera yikiro bayanukula nga omubanga atula ku ttaka omukulu w'ekikabu alega engalabi omutwala n'ekkanzu terinnya mulumbe emmere mulye naye olumbe nduganya olumba lugana wajanjaba ku muzukulu babadde bamuyitana situka n'ekkanzu yo fekatonda atuwadde freedom tutwala abakulu b'ekike emisinde n'ekkanzu zaabwe olunaku lumu naseka nali mu nte zange ewaka nga nyambadde ekiwale kyange kimpi nefuire omanye nti zinyumirwa nnyo taaba nefuira kakati nekayingira buno obusajja bwa kabaka obunoonya busuulu gwe mulaalo gwe musajja wa kabaka owamuno namulaba nenzijako enkofiira nekalaba feeri katomera geti nekakomawo nenzija nenjikagulira nekatema bwekafuluma era kagwa bidu mukomangawo. What I'm telling you, unless mutegera how these people operate, we don't have an opposition leader. Besigye supported a total lockdown. Nga alina bano bafune sente loan yijja. Kakati amazo akomawo katimbwa alimba abantu. Bagata nedda Besigye komaone tukukube musajja gwe kati likomawo lirye sente ate azifuna atya bamuwa waabwe bamutemera omutemwa era bana abaana ba Bobi Wine batukoledde ekirungi abasajja abaana abo ba Bobi Wine tembategeera bamuwanga kivumbi bakolaga ne ba Besigye ne babazuula nga batwibulist ne bakizuula nti ate Museveni mulungi okusinga ba Besigye kubanga Besigye yabayita ewuwe bagenda okulaba nga faamu ya Besigye erimu $10 million 10 zibajibaliramu eri wano ettaka lyalina pisita bamuwanga kivumbi bagenda okutulaba nga sente bwe zijja bo tebabawa
basosoze babesige kakati bagenda okulaba mukanyakaana bamukuba emiggo nga balwanira wali Matembe teyavaayo bwe bakwata nyakaana Ingrid ku bbeere Matembe yavaayo ne poliisi nemwetondera nemuliwo kati bagenda okutegeera bamuwanga Kivumbi ng'ate Bamatembe bali waasi babesige bali waasi kakati kye bakolaki bakifunyeemu ne bategeera nti ab'Emmengo babagula Mayiga yali adda ssente kabaka awagira akasajja kanako byabaganda mbukedde kadduka misinde akasajja kabusenga ne kulubya ensejja balamula anti wulira omusajja kulubya n'okuba Bujingo kandi so gyabuluzeemu naye nga Bujingo yakamala okubeera chief celebrant ku mukolo gwa muhwezi ogw'emyaka 4 kulubya n'akuba nebakuba Bujingo kanisa gimalawo owa St. Lawrence Mukiibi accident bamuŋarika amagulu kulubya ne kabusenga mu lupapula lwabwe ne bakuba nti abaana babadde bamugalamirako nga bamugalamirako batya nti yalesa kuba kabusenga yali azimbye ebizimbe enanziga abaana bave muno balage muliye kakati kadduka buddusi tekalabika bakanoonya tulinda kulubya nayakke kiki yes buli muganda yenna ali mu gavumenti akasajja kamukubira kamugjayo kabusenga byabaganda naye anti awagirwa Mmengo kati nga gwe toyinza gamba kabaka amuwadde kati alumu bamubetente naye Mayiga oyo aliko ne Nambooze era bwe babasiba eyo Kasese babasiba bonna kyekyabawula tebaawukanangako bonna bafere Nambooze ne Mayiga bonna bafere tebakyukangako kyovola nti bano bamuwanga tebakolagana nabo bombi no tebakolagana na Nambooze tebakolagana na gundi kakati nkugamba nti abaana bano balaba bokwe kusalawo bagende bokka Bobi Wine bakolewo ekyabwe kabaka yekka kati what have they achieved? What they have achieved, they are controlling Buganda. If Museveni wants to change Buganda, to talk about Buganda issues, he must go to Magere. Okuita baye goita Bobi Wine oita Mpuuga mukanya kubanga bukambula Mayiga kati alinga ekiwolo kuma kino ekiri ku Masengere kye yateeka utikine mugaso talina control mu Buganda ye yagwamu alina convoy yokka gyasigaza bamukowa naye anti yebaba nnyo kakati ekyokubiri olaba abaana abo for the first time the opposition leader is a Muganda. Why? Baana abo kye bakola mu Nuupu twalina Winfred nga Besigye bw'atuula alonda beewalala kakati oba mu World Cup ekuleme wakirifuna omudaali these people what if kankubulire what if singa abaana abo tebaafuna bu opposition leader tell me a very powerful Muganda now even in the government kitegeeza abaana bali baali bagezi era wanange nasanyuse nnyo president yagamba nti change of guard, this is a fundamental change, not a change of guard. Bwe mubanga mwagala okulaba how power changes mugende mu popopo sekandi abadde alina convoyes kati alina omusirikale omu naye kakati ate anti kakati power yagenze kakati ate bw'oba oyagala okulaba ow'amaanyi mu popopo manyi bannaba popopo kati ate sekandi wabadde apaakinga ate empuuga yalinawo kabanga linnya power yagenze power yadduse kyobola banze mirundi seemanyiza bintu bya gavumenti emmotoka eyo njigulira amafuta every day eyo motoka ya gavumenti yes I buy fuel for myself ne driver ni mwala wensi n'abasirikale mbewala wensi abankuuma kiki yes seemanyiza nkako bintu bya gavumenti kati ongobe mu kinababuuza nti Museveni amugoba amugobebwa can you strip a person twice andawea mwagitwala kati nemumpita mukazi muzungu abikka amabeere ewange mwasigazayoki n'abasigala abankuuma lwakuba mumwagala okunzita babwaine yagala okunzita yalina abagala okunzita abagala okunzita bali mu gavumenti ekizunga lwaki n'abasirikale kubanga batya okuwemuka anti abagala okunzita bali mu gavumenti kakati abasirikale nabo bennyini okunkuuma is an imposition of people who want to kill me
otherwise I would be a free man. Yes. Kuba kakati gwe banne bw'onoobakolera Museveni ye enkola ye tajja kuyita akugambye nti akawunti yo yino giteekeko ssente babbalamu babatwala ekyo bula abafulufiga bayomba bakusaasira kati sagende wa Museveni omuntu n'agamba ti muzeeyi mundekere ebyo tujja bikolako kati nga ye balamu agenda mu bannalwisi ewali ssente ate bwe bakubba toddayo omulaba toddayo omulaba no nga bakuba sitole mu mawulire kati bano bafulufiga bo tebamanyi nti bino bibavuma gavumenti bakolera bano kakati pulezidenti bwababuuza why didn't you give those full figures money? Muzeyi, we detected they were working for the enemy. Tusobola kukolesa naki kakati bano bafulu figa bo bwe bavuma balumba tebamanyi nti bayamba ki fe abaganda tulina oluggi olugalira munda okimanyi oluggi olugalira munda bwolugula ogula lutunuddewa bweru kati omubbi buli lwalukuba ate alukuba alukolaki yalugumiza lwetuyita oluggi olugalira munda kakati bano bafulufiga bo kye batamanyi nti abasajja bano kasita bakutuusa okuvuma nalweiso okaddiye twala envyewu kubanga bo balaba Museveni nga gwe tomulaba kati bo Museveni bajja mugamba nti abo bafulufiga twabategeera basigala bakolagana ne baani tajja kuyita ngaakukyawa nga bwe bakola na by'omukazi president yamuyita n'amuwa sente era yiso n'azibuzaabuza era gwe kankubuulire nti gwe kasita ogenda president naga nti yalagira bakuwe sente n'okeera ku mukolo n'otuulawo bwoti ku mukolo mu ntebe ez'omu maaso bakusindikira omuntu ow'amagye n'akuga nti yantulabe muzeeyi antumye aina byantumyeko bwe bakutwala oyinza okumala mu kkomera bwekyezi kuba Museveni alina enkola eyimira n'agamba mirundi jangu did you get your things no kati bo baba balaba ani gwe banyaga toliddeyo kulaba Museveni olaba n'omukazi gundi eyali aladisi wa Kampala Lugasa sinamuyamba Lugasa ye amanyira Museveni nga aladisi wa Kampala yategeera ekiriwo nagaka ngende ndowooza abaana banampamu ekitiibwa atuuka ekisozi bategeera ti alina ekyaza okukolaki bamukuba embalala trespass embalala mu kkomera Lugasa bamukuba embalala mu kkomera bwikyezi ate amawulire tegawandiikako Lugasa omwana we yambuulira nti maama ali mu kkomerera embalala nemba battula ne bamugjayo. And so when I say that I don't attend their functions, Nakadema had order people to embarrass me. Nti mirundi bamukwatidde ne mundu ku mukolo gwa Museveni. I know them. Nabano nemena ku 14 emyaka 14 I know them. I avoid them whenever they are. Gobamanyi enkola yaabwe. Nasoma abantu bano nga course. President baba kwetaga akuyita mu ngeri yanjawulo. Kakati ate banoonya ti obutambi abamutwalira ati abanoonya buli omu era batadde omunaala mu maaso gange naye ngenda gujaminga tebugenda kukwata ngenda gutta kubanga balina olugezigezi tosobola kuteeka munaala bakwata ekivubuka kiyaaye kisajja kiri ku kyalo ensi ekikubakubadda bakiyita kigozi kyekyasayininga ne bakwata akairo siwano kaavu ne bakwata obuferefere ne bakwata akasajja ne kazim gundi kati ne bazimba bukayina ne bakufuula olusozi omunaala kubeera mu bantu ayavolede habo abaana bange balooya weevuzi sijja kukkiriza ngenda kugutta nakubidde ingini y'amazzi ali awo gendi ali awo oluba wa ingini y'amazzi amazimu gaabwe gonna tegaliiko yes ingini babayita ba ingini y'amazzi nambuuza naye gwe wasoma bwa inginiya wasomera mu kabini gwasomera mu kabiri gwanotya n'inginiya amasimu gaabwe gonna tegaliiko bafere I'm going to kill it, to jam it. Era kati ngenda kuzimba wange omunaala ate ewange ewaka bayi nga kulwokusatu nagwo gujja kuba guvuddeyo okutta guno. I'm going to jam it. Nga anti-waves technology bakoledde bwereere. I'm going to jam it. Kakati President Museveni yanategera nti kana kakundi kabye banga ddene ate mwana bagenda bagamba abakola omunaala bagenda nti olwana na mukama awo mbuja Museveni naye Museveni alabye
kati ekyo kiyingi niyamazi waliwo kiyingi niyamazi omunaala mu public singa babakwata ekyo ekyokukyalo ekyo ekirina omutwe gukiringa ekite obusajja bw'enjovu bajja kikuba omutwe bagwasa ekyo ekyasayininze bajja kikuba omutwe bagwasa kakyamani kajja kudduka kaddukidde lukaya buno bwalidde sente 50 nina kujaminga naye gwe miso ogizanyiza miso ekwata ekifaananyi abasajja baleeta abachina ne balemwa ne baleeta abayisirairi ne balemwa nti nemu okujaminga omunaala nti nyiza okulimu okujaminga omunaala ogwo miso high technology services nti nemereddwa okugujaminga ngenda gujaminga bewuunyi kakati bana abasajja banona ku lunaku lwa balaza ngenda ku mwezi 5 president yamaze okubakirya linga bagenda ali awo yabawaayo naye basazeewo tebagenda kugenda ne bwe mutagenda you remain fugitives naye za achievement zirikiriya salame ye Masaka bali bakikola bukozi abantu baffe Masaka waliyo dokita bamuyita Namaganda erugazi bwe abantu bafiira mu gundi erugazi we wali sente ekulamu abantu kakati omukyala ba accident Eastern Uganda nga basi zetomera abantu 7 babalashi nabaga kiri ekimotoka ekyakwata omuliro ekyo nekyokera waba boda boda waliwo labinga kyaza mugwako bali babalashinga batwala mulago bakulamu kakati kyobulaba nti Museveni agenda kufuga mirembe waayo eyo gurupu yonna etwalibwa anti international abakoleki. This is the ICC, International Criminal Court. They are indicted. 72 surgeons are indicted. Era nabagamba nti okumanya ministry ene efudde nnyo nga Diana yatta ministry eno. It is only in Uganda where you find nti eggwanika balitendalinga. Gonna bagatendalinga nagenda mirembe. Yes, nagaba Nadine. Gwe omulwadde wo aba yafudde. Bw'obanga omulwadde we yafudde gwe omusanga mu ggwanika obasasule. Yes. N'entebe. Gonna. Kakati tell me, where do you find this? Mu Bulaaya babayita ba undertakers. You ring him. Oba gwe omukadde yeteerayo insurance ye. Yes. Ayinza n'okukubira essimu. Mr. Mirundi, your mother oba your father, tebagera nti is dead. He's now with angels, celebrating with the angels. Would you like to view her body while he's but no, undertaker. Naye mu Uganda mwosanga kyokubulabe ensi yafa. Nalubatu kuku ye Namirembe nayo bagitendalinga. Ne Lubaga yabakati yona bonna bafu bawunya. Era abalokole nzimba buli temuzimba amasomero temuzimba ki temuzimba malwaliro. Bano bafuddirwa ekyo. Traditional churches are dead because bayina ettaka bagoba abantu mu ttaka amalwaliro gabagatiramu abantu ne gundi. Nti ere Namirembe liwe ekikampuni olaba batunda ekkanisa. Olaba yogundi kazimba ayoge ato yajja bubinyo ye yazikirira tatagenda kwakako nakamu myaka nyingi genda kugwako nga tayaseeko yekwasa covid. No, they are rotten. These are rotten institutions. Kama zilitwaliwa bitu byesitegeera. President akakundikana kana race Diana Twini n'abalabo n'abalya ssente z'abantu. Lwaki no, Museveni munenyeza bwereezi. You have an auditor general. Muwanga. You have a parliament. Zino obukiiko. Kakati mwina oba opposition. Kati kyenkubuuza. Do you believe why did Museveni come out in the public n'agamba Diana nakugamba ki? Yes. Museveni naye muntu namumwina amaka. Kakati yamuwaddeyo mu bantu. Tiwiro go to him. Singa musakinga. Ani agenda gende wa Museveni. Kati papala nabagamba. Nti batugoba fa abanyampi. Abanyampi nandika akatabo kange nti the practice of the Banyampi politics. Bakabaka bedda bwe bafuwanga nga waliwo gwe bakiwaayiriza. Bwawulira ekiwunya n'ayimirira Ssaabasajja Kabaka gunsinze nnyo.
n'abaganda mubyogera omulangira aseredde wenkuba etonye omulangira aseredde ati gutusinze ndi dokita kitago byafa gwasingana kakati ebyo kati mu gavumenti eno ensobi gye bakola bagoba abanyampi those who would be blamed for doing something they have not done banasali ne mbagoba kivumbi ne mmugoba tamala emirundi ye nadduka abantu bonna babadde mu gavumenti bonna bakasujja bani mu abagobamu kati bwe mukyewunyira bwe mukyefuuyira kiba mwe mukissa this attacks Diana in public. Does he talk about Kazibwe, who is a senior advisor to him in health? Does Museveni talk about the minister? Tamanyi who has the powers. Nti bano bonna Diana yabafuula ambwa. Diana bonna yabafuula ambwa. Kati sente zonna zoneza komitiana yazitwala. Kakati abanyampi bagenda. Kati bwe mukyefuuyira omanya omusajja agenda kati omusajja nga tulina magezi bw'okifuuwa kuba muli babiri mu nyumba omugezi gw'ofuluma bufulumi kuba bwoba si gw'okikoze omanya ndi muno yakikoze kakati baabasajja bagezi baga mukyala kyusa napisa omwana kati wano kakati gavumenti twagitujoga ne tudduka baddayana ne bajoga olaba baakuba ne bawa nakyobe ne bamufulumya era nze mbagamba there is no tribalism in this mafia gang. Nakyobe's husband Dr. Ambonye, Professor Ambonye Diana yamugoba wayi nti ajagendanga ewa Museveni abulire mukazi wa bibuulirane president. Yes, bamugobayo ekitegeeza Diana twine center azifunye bulungi anti kati kibawunyira akifuuwa kinuusa fenga tuzi ayi mukama otenderezebwe katonda weggulu ayi kati Diana bwakifuuwa ng'akinuusa yonna gye babbye yonna bwe bakifuuwa nga bakinuusa kakati ono gundi bwe yazze mukwezi yazze n'obwavu bwe buli motoka bagiteekemu akuuma anti tekisoboka. Let me tell you olunya olumanyi olunya emmotoka olunya luba lwa gavumenti lwa poliisi olunya lwenago luba lwa poliisi ne balutemamu balobbe ng'olunya lwe lukuwa number plate ayi mukama otenderezebwe kati Diana bw'akyefuuyira ng'akinuusa yonna mu gavumenti mwatugobayo bwe mukyefuuyira nga mukinuusa kati Museveni ategedde abafuuwa ategedde abafuuwa emibi ababbi kati abategedde ensi ejja kutereera Diana ensi ejja kutereera mutyokoma okujoka abantu bakifuuwe bakiwunyirwe